Enkambi ya Uganda ey'abazanyi ba Handball betegekera empaka ez'okusunsula mu ttiimu ezinetaba mu mizannyo gya All Africa Games yeyongeddemu ebbugumu abazanyi abayitibwa bonna bwe beeyanjudde mu kutendekebwa. Kino kiddiridde abategesi b'empaka zino ezigenda okubeera mu ggwanga lya Ethiopia n'okwongerayo empaka zino ne bazizza mu mwezi gw'okusatu. Omutendesi Benadoppoka agamba nti ekyokwongezayo empaka zino era kibayambye nnyo okwongera okunnyikiza obukodyo obupya mu bazanyi. Kyatuyamba kinene nnyo kubanga oli obudde twalina butono, twali traininga nga ebintu ebimu tetubigezaako biteeka mu nkola, naye kati buli kimu twakiteeka mu nkola. Training egenda mu maaso bulungi, tuwulira tuli contented ate n'abazanyi bakakinzaapo bulungi. Mu kiseera kino ttiimu etendekebwa ekibuli ku Police Training School ku makya n'olweggulo. Ttiimu yakusimbulanga 8 omwezi ogujja ate empaka zitandike nga 9 okutuusa nga 13. Uganda yakutwala ttiimu 2 okuli ey'abakazi n'ey'abasajja. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.